Tambula kagama kalimola birata watuuka. Mwana mweyagalide mu nnyumba ya boss lady. Tonyumirako kalabe dda wansi. Kakati soko lindeko. Leero ku bintu bye mwafumbye ekikuba kati enkoko. Waliyo kaki? Betwafumbye tebeetaaga na testinga. Lwaki mbadde sinnakuleetera? Kiki temwafumbye enkoko? Twafumbye enkoko era twafumbye ebyennyanja. Wulira bwe kagamba ebyennyanja. Kati nze nandifumbye ekifa enkoko wamba twagikoye. Mwagikoye nani nze Lozio sisobola kowa nkoko. Nze ebyennyanja bimpunyira bubi. Olaba biwunya nga ate bisiba mazzi agatukula. Kakati olaba bibeera mu ntamu gye mubifumbiddemu tebigenda kuwunyisa ntamu. Munnaye ffe bossi yatugamba bye twagala bye tuba tufumba. Anti musooka kunneebuuzaako kati ebyennyanja mbadde musigaza bimeka mu firiigi. Munnaye wadde toliwo ffe ne tufumba ebyabaddewo. Nga siriiwo ne mufumba ebyabaddewo ndowooza kiwala gw'olaba omulimu gutuusa okukulema. Kati ekyennyanja olowooza bossi bw'ajja ogenda kimugamba nta testinga nga soose kitestinga. Munnaye kyayidde just no bye nafumbye mbitegeera. Ne enkoko zo olina testing. N'ekyennyanja nnina okirowoozaako amagumba gayidde bulungi. So mbadde sikimanyi kuba baŋŋamba nkoko zokka. N'ekyennyanja boosi amanye ekyennyanja alina akanzaali katayagala mu kyennyanja naddala akanzaali simanyi mukayita batya simanya lugu akali awo akanzaali ki kemuteeka mu byennyanja si buli byennyanja simanya akanza kemuteeka mu nkoko kemuteeka ne mu kyennyanja ekyennyanja takyagalamu galiki muleke mumuteekamu ne galiki nedda si wekiri just nonze byenfumba mbitegeera era akanzaali ke nnakozesezza ate boosi waba ali ekyennyanja alya paati eyawakati obadde okimanyi yo paati gyendya ku kyennyanja ogimanyi nedda sigimanyi okimanyi nti ze sirya kisembayo ndya mutwe ndya mutwe era nze ku kyennyanja ndya kitwe sirya paati ndala yonna okitegedde bulungi nkitegedde onaabiteeka ebyo omuntu akalimu ojja kuba okayina genda ssaawa meka ne tuleeva kuba yaŋŋambye leero mugenda tugenda simbula ssaawa 5 kakati yuno emmere ye ogiyisiza bulungi kuba kati we mugenda kalikaleke nga kakulabirako byofumba musobole okudda muki era nakagambya okitegedde byonna kabitegedde kajja naye nze kasita munzijamu omutajja na bbiya nzimu bbiya muntegeera ebyasikaali bindekere byonna nja bikolako nze mbadde se mugendi naye kasita mutanzijamu kimbadde njala okujjukiza alasikaali kankuleetera ekyokulya akatundamu ekali mwekali buli kimu akatunda akaleetere mu giraasi okaleete bulungi wano n'okuddamu okuliira wano ate mukayumba kumanyi tayisa muli obusiru kajja mu kayumba opisa embwerera mu kayumba boosi yaŋŋambye nti kakati Lozio olina okujja n'oliira ku dining kitegeeza nange kati ngenda atandika okuliira ku dining teyakitugambye gwe tokimanyi nti essaawa yonna nandifuuka Uncle Lozio oba omuko Lozio gwenina onandaba mu makanzu era tugenda batuwedde bugwe kati akatunda n'ekyennyanja paati yange ey'ekitwe kintere ku dining nzije nga nzenna manyi ddala kituufu nze Lozio semaka environment manager w'ennyumba eno yangu wangu w'embiro kenjogeddeko n'amaduka kale kandeeta sikaali duleeva alina emaali mweri duleeva wana asikaali bajja kukiraba Uncle Lozio omuko nalesensiguddewo sagaddewo njagala lutuuka ekiseera nga bayita Uncle Lozio nga baleeta olwo asikaali omulala nga nze amulagira gwe geti eyo njagala otekeko ekufula empya ate buli kufula ino gindeetera Uncle Lozio